boys. Simba werubaga. Sebo nandi kukoze eki. No, go just abantu berubaga baawona buwonyi. Never nayo no. Olaba kadinda katono. Baawona ekizibu kya katolu gwama. Oya bulungi. Kiri kibadde kizibu. Kubanga anti kale. Kiri kyali kizibu katolu gwama yali kizibu erubaga. Kuba yagamba talina kyagamba mujjukireko. Neta yagala batali bajjukira. Kati ate bateekeko sadati. Gwaja obuviri bo nawe. Guba gujabagidde. Kwegamba lubaga ye katemba. Baino wa mayuni. Baino wa mayoni kedi luchamuzi. Sasa tuchatira kwa mwezi wala apate ne baleta katolu bwama. Eswe baya kati kabweti ngiri amaji. Mbade misimu najja. Mbade bawono sadati. Siya. Katera bajose bikasadati kasadati bamujja. Baleta wafa ko obubina. Ne baleta obubina. Ate sadati bamujja kugamba lubaga nayo yakama. Kalade baleso obubina. Ya alaba bulabo obubina. Abirino wansi buli kaseera. Ne baleta atageze obubina. Ageze obubina ne ipusi. Kwegamba lubaga. Yakati kati muberenga ffe kololo tetulina mubaka wa parliament. Yono mugaga we kololo buli jogo tuno. Ffe babaka kololo ffe babaka ffe nyine. Ffe twetereza dda tuli bulungi. Tetetaga muntu atukiikirira. Jangu ebuziga. Kololo tiyo neriwo wali ndagirira wawe kololo njagala nnyo kololo. King's Drive. Nina King. King's Drive. Kololo King's Drive. Oitagedde. Baadaye uno yazimba kololo kusawa ya Queen. Kololo King's Drive. Wakava ku kusawa ya Queen. Actually oita ku Davis Close. Oita ku Davis Close then ovenye ku nyumba ya Brian White buziga then idako. Wange upper lane. Wanje? Kati ate yolimbye. Wadali sio gambe no maso. Sawa dako. Onigambe nga wakava ku yango dako ya Brian White. Ngova boboka. Ngova wa. Bwaba kuya Brian White nyumba Brian White awaddako hotel. Kati ngati bwobove. Bana ngono enanyini hotel ediridde Brian White erage makago. Eraze buzero bugaga Brian White tunywa kaki ayiwamu. Neka kati zinga tongozwa mu parliament yawa. Enenga tojiraba. Genda kale bawano byaga nosogena mu East Africa. Tabo bitono. Ngenda mu Africa. Zino parliament ya Uganda na jiganye ya East Africa jiganye kati ngena mu Sadati kizinyo kwewunya Sadati bamumende Sadati arabye ebizibu Khalifa arabye ebizibu bannange bwe bamu makadi ya Nupu kati na agenderi nayo emutabukira tebachabakiriza nnyo yingira bafurufiga bani babajje kati balajana tulyawo kati bino mbyo kujjajja biki yakoze posters akoze biki ndoza najja kubayimbi obusente obutinitini abasubiza zikola kati abayimbi nabo batandise omuwanika bagala badde sente zaako abayimbi tebayimbi koko finga jangu ne koko ekyo kwayo kubwavu member wa parliament okyogera ko Khalifa just yetegese bulungi kali bwino kudamu yeteke bulungi wale no waita wetegese bulungi ino kudamu yeteke bulungi Muzatu parliament ya Africa munekereze temumpa tole tukukiriza kubeera mullo waite wetegese kubeera ayita nabangende kirize anaka Khalifa nayo kitunulemu daye kubaka Khalifa tana kitegera paka kati dayeka webake otulo tulungi bakutuyo otoko kaka apange otulo tulungi okakasema simada Khalifa nalinsanidde mutiyeno time entufu ati nange nembuza lwachi ate savu na chivamu ekyakuvayisamu wanyiga wagwa tonnagwa wala Khalifa yagwa tonnagwa wagwa tonnagwa ngaina poster B mu lubaga yonna na poster B bagala Khalifa tebagala yalina obutundu bali bubiri bantu bagala Khalifa tebagala poster goli bagala manyaga Khalifa wandi mutadde mbantu ne yesimbawo yo didde card yo ise bafala mbakoza akatebo kaabwe balonde ayo yo lubaga mugamba mukwagala bayito bayita bafala bayita bafala anada okamani katandika naawe ekibiina ekikyo tandika ekibiina ekikyo nakusaba kadi ozitumme era kyamwe nenkikola ki nenkivaamu kwewuunyisa ate mukabira nze yakivaamu mugamba ate ovuddeyo ate beki mwandi wadde mukasanyuka busanyusi we bale tulekera kintu ani akaba ate muli mugamba ate ogenze kakabira muno oyo wanatega Khalifa please no kubweka
konye era base chikono ka abadagenda tuswaza next time better yepange bulungi yetereze olokosto gwamu manyi bwana ono aliyo si agenda okola obulungi Khalifa kyali muto so okyalina muto onaliyo time yepanga bulungi so bya bino kuzambuza maanyi kale oli mukadde kale kigenda ku kifo ky'abakadde kale bakuyita omutoja iyo bakuyita omukaddera oyo tukuyita tutya abantu babuzanga Khalifa obeera luddawa kumizigo simejjani wazimbawa natakoza mbeera ku nyumba za gundi kwesula mutuuke eyo musasula bulungi buli mwezi osegeera abantu baba tebakwesiga osegeera tubakaluwa bakagira ati tubakaluwa bakalondo mbaka tombaka tumusanga aswa ku nyuko apartment ntatombaka yasenza osegeera obwali busibu osegeera ekyokubiri omubaka alina okuba na address kiwedde nga tasengukasenguka otyo wano wa pasakayanja koko entebe atenga olaba wano wa mwami guyo osageera ekawuku tojja mugambako tojja musanga tate yazze buziga ate kati ya nedda alina address kati ye kyeyabulamu ekyokubiri yatasula mu muluko ogwo yatasula lubaga yatasula kyengera mulogize wamwe kale ofrote kyengera yali akolera obukolezi yaliyo studio ngeriyo studio ate nga apangisawo mpangisi kati nga tasula kyengera so nga lubaga kati omubaka tunafuna mubaka kikaaki kino okitegeera kati anabasana bakola ki so kati Khalifa myaka gino 5 afuna address yokuyiga gamba abantu bajje baku ate nze nno kubeera emabegawo ate nekyo kiri kimu oyimiryanga ng'omusajja nedda nga wegegwera amanya gagoberera kamiliyoni kibabudda kyekayekyusa kategera yekyusa bebekulu ayo omunyiga nanyiga n'abakulu muli akunyigirwako agwenako kowa naye ngaali kulu kati nawe Khalifa aganaga ogamba wali ate Khalifa nga bwoli aganaga ebintu bijjemu obusungu n'okunyiiga benga omusajja alemera ku nsonga ne gwe nagirooti ogirooti oli aganaga erinnya lyatandika nayo bagamba ono ali aganaga bampe kazindaalo erinnya eryo litegeeza nti ono ye muntu w'abantu ayagala ababbulu abayero n'abagurini abakundi ekyo ali olina kitugamba nga wakayiga kitugamba kati nga politics olina kitugamba tugamba kubanga tuzimba kipya tugamba kati erinnya litegeeza ki ntandisonoonya akalulu erinnya litegeeza nti wa buli omu ajja kuwagira ajja beera wa people power akyengeza kugamba nti muntu wabaki era mbadde nyimba nti ekyankosa erinnya Khalifa aganaga nti music wange kubeera wano ne wali okubeera mu kyalo ne mu kibuga okitegedde aganaga kakati nze politics n'okiyingiza ne mu politics omukulembeze awe mukulembeze nendi akalulu ngenda kukulembera ayampagira n'atampagira ngenda kukulembera anjagala n'atanjagala ngenda kubeera MP w'abaki kati mukunyiigako kuba kakati mu abantu berubaga munyiiga nnyo ne katolu bwamaye bwamuwangula yanyiiga bunyiisi nayo mwe munyiiga nnyo abantu berubaga kye twabalabyeko wane katolu bwamaye yanyiiga munyiivu abantu bamuyeta kikkiriza ante kati mwokunyiigako mugenda kutuusa ogenda kudda oba wanyise asobola kudda kuba ye akuze nnyo gamba biri abiri mu mwana muto osagati sebo ndi mu kuzimba eri badde ntandikwa omanyi nga onakuba kahiti akakola ki naye kinsanyusizza nti ntandikwa eyo koze ensasage eggwanga lyonna naawe okola ki naawe okimanyi era biri abiri mukaaga nkwatako mu ngalo biri abiri mukaaga tukulangiridde tugenda bamabega naye bamuyakanaga bila biri mukaga tugenda aganaga ye wa buli omu abayo erinnya lyo katolitegedde okuva n'olwali nawe litegedde naye luli wali tolitegedde luli wali kozesa bula aganaga suicide aganaga era ne music wange omulaba zisakola music wange abaliyo Nailand abanjagala bokka nkolera baki ekimuyisa aganaga nti wano ne wali
music kubeera wano newa mu luzungu waliwo kye bayita vision statement wakola ensobya waliwo kye bayita mission wakola ensobya aganago muleeta ate mu politics aganaga yasigala yandisikadde mu music ali wano n'otamuleeta mu music nti oli wano manya mu politics oli mu red ate oli mu yellow ate oli mu green nanga ati kyentegeera enzigyewo mpa ekyemisana n'okinyima nga neighbor kirina nsula enjala asiruwalire